Olunaku olwaleero katulabe ku ntambula y'eggaali y'omukka gye yatandikira oba gye yava. Entambula eno y'eggaali y'omukka ojja kugamba nti abantu abaagitandikawo inspiration oba ekyabalikira okutandikawo eggaali y'omukka kyava ku bigaali bino ebyali bisikirwa embalaasi, ng'ebigaali bino byali bibaddewo okumala ebbanga okuviira ddala mu mirembe gy'abafaraawo. Kati ekisikiriza abantu okutandika eggaali y'omukka, ekiseera kyatuuka ne bookyusamu tekinologiya w'ebigaali bino era nga byali bitambulira ku buuma nga bw'olaba oluguudo lw'eggaali y'omukka. Nga kino lwaki baakikola? Olw'okuba nti edda enguudo tezaali nga nkole bulungi, nga kyakireetera embalaasi okwetikka ebintu ebitono ng'etambulira ku ttaka, nga bwe yabanga etambulira ku luguudo luno baali bakoze yeetikkanga ebintu bingi. Okukola eggaali y'omukka kino kitandikibwa mu kyasa kye-17 era mu mwaka gwa 1698 omusajja Omungereza gwe baayitanga Thomas Savery ye yasooka okukola innyini eyali esobola okutambuza ekiyumba nga tebakozesezza mbalaasi. Wabula obuvumbuzi bwe bwali bukyabulamu olw'ensonga nti innyini eno yali tesobola kutambuza bintu bingi, nga kino kyatwala ebbanga erisoba mu myaka 6 nga tebanaakufunawo nkyukakyuka. Mu mwaka gwa 1804 innyini ey'okubiri nevumbulwa era nga yavumbulwa omusajja Omungereza gwe baali bayitanga Richard Trevithick. Innyini ye gye yali avumbudde yali esobola okutambuza ebiyumba 5 nga kuliko tons 10 ez'ebyuma saako n'abasaabaze 7. Wabula innyini eno gye yali avumbudde teyali y'amaanyi kimala era teyakozesebwa nnyo. Era wano ebbanga lyetooloola nga innyini eyasooka okukolebwa eyali esinga ku zino zonna ezaali zizze nga zivumbulwa yavumbulwa omusajja gwe baali bayita Matthew Murray mu mwaka gwa 1812 era ng'ono naye yali Mungereza. Wano enkozesa y'entambula y'eggaali y'omukka yatandika okuteekebwamu amaanyi era mu mwaka gwa 1829 baakolayo eggaali endala gye baali bayita Stephenson's Rocket era eno yali yanjawulo nnyo okwawukanako n'endala. Amawulire g'eggaali y'omukka eno gaatambula okwetooloola Europe era bwe bati abagagga ab'enjawulo mu Amerika baatandika okuyiiya era ne batandikawo enkola ey'okukozesa eggaali y'omukka. Wakati w'emyaka gya 1883 n'emyaka gya 1884 amawanga ag'enjawulo mu Europe gaatandika okuzimba enguudo saako n'eggaali z'omukka. Mu biseera by'entalo za Amerika ez'omunda entambula y'eggaali y'omukka yakozesebwa nnyo olw'ensonga nti yali esobola okutambuza abasirikale bangi saako n'ebyokulwanyisa ku ngendo empanvu. Ekiseera kyatambula era kyaddaaki ne wavumbulwa eggaali y'omukka eyali ekozesa amasannyalaze era nga wano twali mu myaka gye-1808 eyo era ng'eggaali y'omukka ekozesa amasannyalaze yasooka okutongozebwa mu Germany. Wabula oluvannyuma lw'okutereeza enguudo saako n'entambula y'ennyonyi, entambula eno y'eggaali y'omukka yatandika okudibizibwa olw'ensonga nti sipiidi yaayo yali ekyali wansi, ng'abantu kibanguyira okukozesa emmotoka zaabwe saako n'okukozesa ennyonyi okusinga okukozesa eggaali y'omukka. Era enkyukakyuka yalabikawo mu mwaka gwa 1926 wano Japan yavaayo n'obuvumbuzi obupya ku ggaali y'omukka nga yakola eggaali y'omukka edduka ku sipiidi ey'amaanyi. Era obuvumbuzi buno Japan bwe yakola bwe bumu ku buvumbuzi obuyambyeko okuddaabula entambula y'eggaali y'omukka okwetooloola ensi yonna. Era nga kati abantu abalwanirira obutonde bagamba nti kirungi nnyo okukozesa eggaali z'omukka ekika kino olw'ensonga nti zikozesa amasannyalaze tezifulumya mukka gwonoona butonde. Eggaali z'omukka ekika kino kati ze zikozesebwa okwetooloola mu mawanga ag'enjawulo. Wabula ne zino enkola enkadde eyasookawo zikyakozesebwa naye ate kati ekusinga zikozesebwa okutambuza emmere saako ne raw materials nga zibitwala mu mafactory ag'enjawulo. Ndeke kutegeeza gw'ayagala akalangu ka bizinensi yo ojja kunsindikira message ku WhatsApp nga maliriza teweerabira okugobera ng'onyiga mu plus button saako n'okusubscribinga ku YouTube channel. Kwebaza olwakadde kuwadde okulaba eno video era nkwagaliza ekiseera ekirungi.